Enaku z'omwezi olwaleero ziri 23 omwezi tuli mugwa akuna omwaka 2025 bwembanga sisobezza akuge agenda maaso n'okutulaba lwandibanga lwe lunaku gavumenti lweyavaayo anerangirira nti lwegenda okubanga etandika okuteekesa mu mateeka ebiragiro byayo ebingi ennyo ebikakali eby'oku nguudo era bwe kitaba ki wandibanga waliwo we bwakeredde abakwatiddwako era nkugamba bwe kitaba ki wandibanga waliwo abatawuse ku ssente ezo emitwalo 6 oba eziri awo bwe zityo. Atubaniriza abalabi baffe Abaso TV ebeera Annual Experience program yo etambula eggwanga Uganda n'ebweru waalyo nga tukutuusaako ensonga ezikwata ku Munnayuganda wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda singa muba mwetaagisa okubaako ate kyemumanya kyemuyiga obanga kyemwagala okubanga mubangukamu. Robert Mutebi nannyini field gemanya agange amazima gali nti singa sibadde musajja nnyo oba oliawo ne gwende naye atwandibagambye nti sawa zino tetwandisobodde nakulabikako kumpewo kubanga kumpi twasuze atutunula abasula nga twetegereza ensonga nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oba oliawo n'ebweru waayo atwasuze ku mikutu egy'enjawulo egy'ekibiina ekigatta abavuzi ba takisi mu ggwanga Uganda ekya UTOF naye nga ekirieko kwe kubaganya ebirowoozo ne debates ez'enjawulo n'okuwabula n'okuwa amagezi okw'enjawulo obwedda okuli ku mikutu gyabwe ng'ate naffe tusazeewo tubigoberere. Twasazeewo kubigoberera paka budde kukya era we bukeeredde nga tukyagenda maaso n'obigoberera. Mu butuufu ebipapula oba giyite receipt ey'enkola empya nga kamera yekkuba ebifaananyi ng'osusiza sipiidi zibagambye nga tunabiraga bangi yabakutteko nnyo naye olw'okuba bano balina ekibiina ekibagatta ekyawamu bavuddeyo buli omu naawa endowooza ze. Bwe tunaba tufunye obudde amaloboozi amu tujja gawulira n'ebirowoozo byabwe biwandiike tujja biwulira naye nga yemu ku nsonga ez'amaanyi ennyo ezindeese wano ku Nalubwama Arcade mu ofiisi ey'abatwala abatakisi mu ggwanga Uganda atube nga tumulungula ate ku nsonga ezo naye yonna nga tetunatuukayo tujja kusooka ku kino eky'omuyimbi Ronald Mayinja kye yayimba nti ebyatulwanya byazzeemu. Ebyatulwanya bye biki? Wiiki ewedde mwawulidde akagugumuko ke tubadde twaludde okuwulira mu fraternity ey'abatakisi nga basinga twasemba biwulira mu biseera bya Utoda nga biringa mbu ebyabalwanya byabadde byagala kuddamu byakomekerezeddwa bitya. Chairman Rashid Sekindi ayagala ennyo okweyita Sekindi Rashid agwe tuli naye olunaku olwaleero agenda kubanga atubuuzaako bya tax bye tuliko. Chairman ku Sot TV kwoli asooka obuuze ku bannayuganda tusimbudde. Muganange Mutebi ate njagala kwebaza ne ttiimu gy'otambudde nayo okubeera nti muzze wansi eno. Njagala okwebaza omutandisi wa TV eno muganda waffe mukulu waffe Pastor Alozias Bujingo n'omukyala wakati tebakyamwogerako eka Pastor Alozias Bujingo ne Susan Makula. Twagala okubebaza okuba nti bakeera enkya ne bapulaning okututeerawo omukutu guno ate ne bafuna okulabisibwa ne bafuna abaweereza abasobodde okujja programu zino mu studio ne batambula ne bagenda mu field era ng'enteekateeka eno bwana Mutebi simanyi naawe gye wajja kirooto kino naye kyenzikiriza nti naawe kikufudde oba oli awo w'enjawulo era nga n'emikutu emirala gitandise okulabirako olw'ensonga omuntu omusanga yennyini gy'ali. Nendowooza n'obukugu buli mu byuma byammwe okubeera nga musobola okuweereza ekifaananyi ne kituuka butereevu mu studio abantu ne bakiraba gye bali yonna naye ng'ate temuli mu studio zammwe ng'ate muli mu field. Era wano we tuli ze ofiisi zaffe eza Federation of Uganda Taxi Operators mwe twegattira ebibiina bya takisi byonna ofiisi za UTOF ofiisi ya chairman wennyini we muli erinnya lyange Sekindi Rashid abalamusaako nembeebaza obuweereza mwenna nebaza Katonda buli omu gwasobozeseza okufuna kyafuna
ate n'okusaasira abo oba oli awo abalina ebizibu ebibatuukiddwako naddala bannaffe ab'enzikiriza y'abakatuliki abafiiriddwa omukulembeze waabwe Papa Francis tubasaasira so weewaawo yenze ssebe wendiwa ansanyusa okubanga ate nkusisinkanye bibadde bingi bye muyiseemu naddala mu mwezi ogwa amazuukira guno twali twakava mu swawumunga ewedde omuyaga ne gusituka mu fulatanite yammwe omuyaga ogwo mwagukakanyiza kusookera ddala ebiseera ebisinga ntera okubeera ku TV ya Sorot nendaba pasita Bugingo nga asabira emizimu emibi sitaani n'ebirala so kati kasitaani ako buli wamu kabeerawo oba oli awo nti naffe kabadde katuyingiridde nga katunuulira engeri gye tutereezezaamu omulimu guno kwa sitaani akwatibwa nnyo ensaalwa buli ewabeera ebiteredde kituufu ekyamazima twabadde tufunyeemu okutaataganyizibwa mabegakaawo omu ku bannaffe bwe tutuula naye ku lukiiko luno era nga alina ne woofiisi gyakulira oba bweba kabineti teyalibadde minisita waffe w'ebyemizannyo n'abavubuka amanyiddwa nga Semwanje Sadat kasitaani kakeera enkya ne kamutemba omutwe n'akiraba nti kyali kigwanidde okusattulula obwegassi buno era n'asinziira gye yali n'agamba agobye ssentebe wa butofu mu buli ngeri nga bw'agoba ssentebe kitegeeza n'olukiiko lwonna yali alugobye ekyo nga kitegeeza nti omubumbirano gwe tubadde tukuzimbidde emyaka 3 gwonna abaagusattuludde naye Katonda nga bw'ali omulungi nti ebintu bino tuzimbye omusingi omunywevu mu kubeerawo kwaffe omusingi gwaffe twaguzimba nga gutandikira ddala wansi ku masiteegi kubanga takisi tulina siteegi wansi gye tutandikira gye twaliise nga LC tulina siteegi mu Kampala ezisoba mu 200 ng'ekitono ennyo buli siteegi on average oyinza ogibalira abantu nga 100 naye nga mulimu nezirina 3 4 tulina nga siteegi y'ebusunju erina abantu 1500 n'okusoba tulina abantu basoba mu 900 so naye nze ngambye on average nti abantu katugeze oba 100 naye nga siteegi erina obukulembeze n'abantu baayo abakolerako omanyi ebyafaayo twegattira mu ofiisi ya RCC omubaka wa president mu 2021 awo nga gugwako naye bwe twali twegatta olw'okuba yagatta bibiina twegattira ku memorandum of understanding nti Sekindi yalina ekibiina Kotisa, Mayambala yalina Utrada, Katumba yalina Utoda, Kalimuzigenzi Kalifani n'abalala buli omu yalina ekibiina kye kati obwegasso obwo twasooka kwegattira ku memorandum of understanding yasooka n'atuwaayo omwaka gumu nagamba omwaka ogwo mweteeketeeke mukole constitution kyali kizibu kubanga takisi yalimu entalo empitirivu ng'abantu bennyini tetwagalana kyekisookera ddala obijjukira bulungi kakati twalina okusooka okukomyawo omukwano ogwo muba takisi ffenna tubeere nga twogera olulimi lumu era kyetwakola ono ng'atuwadde omwaka gumu ne tudduka kituufu ne tugenda ewa minisita waffe w'ebyentambula mukadde waffe General Katumba Amala ne tumusaba nti omwaka gwe batuwadde tetusobola kubanga tugattiddemu abatakisi abo bonna nga boogera eddoboozi limu so twamusaba atuweeyo emyaka nga 2 tusooke tukumeekume bannaffe General Katumba Amala ekintu kyeyakkiriza n'akitukolera amala okitukolera twatandika olugendo lw'okulaba nga tumalawo obukyawagana tuzze omukwano eyali tayagala yali akkiririza Mayambala nga waliwo nakkiririza mu Sekindi abantu abo bonna tubaleete ku tebemu ti abantu abo olwaleero bw'ayingira wali n'alaba ng'eno emmeeza eriko bwe yali akkiririzaamu bwe butebenkevu obuli wabweru eyo mu myaka egyo ne tukkiriziganya ne tufuna bannamateeka ne tukola draft ya ssemateeka ne tumaliriza ne tugiyitamu ng'ebibiina ffenna abeegatta constitution eyo ekyamazima
ne tugikola yeyo gyokutte yeno gyenkutte ssemateeka wa Uto nga twamuligisalinga omwaka oguwedde mwezi gwa Novemba ennaku z'omwezi nga 27 kakati kitegeeza nti ono ekyali kimufulumiza already twaliwo ekiri ekyobutaba na ssemateeka nga waali ekirala ebimu bye yali yemulugunyako nti amasiteegi wansi galimu entalo tetugayambye abamasiteegi bennyini be bamwanukula nga bo bennyini baga nti ffe siteegi zaffe tezikyalina bizibu entalo zonna zikoze eki ziweddewo ne twalina okutuula olw'ensonga nti mu ssemateeka waffe ono mwennyini mulimu obuwaayiro singa amaaso iwuusa empisa nvunaanibwa ntya era baani abanvunaana mu ssemateeka tulinamu olukiiko olukwasisa amateeka oba disciplinary committee eyo era muganda waffe bwe twatuula nga executive ne tulaba nti enneeyisa gye yali yeeyisizaamu yali tejjansa mu biseera biri bye twalwanagananga olwaleero oyo singa twamufulumiza nga takyalina nawayinza kulabikirako mu takisi naye olw'okuba twamalawo entalo kati ne bwokola ebitajjansa tukutwala ne bakuvunaana mu kakiiko ne weewozaako era twamusindika mu kakiiko k'ebyempisa era gyali awoza kubanga baamuyita ab'akakiiko yakalipootingayo omulundi gumu alindirira baddemu bamuyite bwaneewozaako newozaako ye neemamatiza eitha bajja musonyiwa ffe batuddize mu lukiiko lwaffe nti ono twamusonyiye oba bajja muwa ekibonerezo okusinziira nga ssemateeka era bwakolaki nga bwagamba naye era ffe olw'okuba nti kati twamalawo entalo muganda waffe oyo ennaku zino newankubadde luli bwe yafuluma obusungu bwali bungi n'ennaku zino amanyi n'okujja ne tutuulako mu ofiisi yakye njagala kulaba ku kyamaani gwe yali agobye najja wano ne tutuula ne mugaa nti naye waliko ki nti naye naagamba ekyamazima naye simanyi naye fe oluusi abatera okugoberera bapasita bujingo bano nga basaba basabira abantu emizimu tugaa nti obudde obwo waliwo ekyali kimwambadde naye nga yeetaaga musaala alongooke yekube mu mutima ategeere nti ekintu kino kyeyali ayagala okuyiwa emabega waakyo kirimu abantu abasoba mu kakadde abatakisi abasoba mu kakadde kirimu abantu famire z'abantu abatakisi bw'otunuulira abantu abeetoloolera ku takisi eggwanga lyonna kumpi tuli obukadde obusoba mu 7 bw'otunuulira famire zaffe bw'otunuulira abaziryako bw'otunuulira abakola kikati olwaleero emirembe egiri mu indasitule eno ekyamazima nga osobola n'okumala omwezi nga ku soti media tolazeeko batemagana ate ne wekubaako abalwanagana kati nga biri internal biri ku stage nga tubiyitayo era kinnuma nnyo entalo ezo zankoleranga nazikeeranga nawankya nasulanga ntegedde nti leero wano waliwo vita era ababadde basoose okutumbula obutabanguko obwo babadde bamawulire olw'ensonga abamawulire baali bafunira nnyo mu ntalo era nze mmanyi abantu abamu be twafiiriza bamawulire kubanga buli lunaku ye yamanyanga twagendanga okulwana nga twamaze dde okustagingawo kamera awo okiwulira kakati ennaku zino abamawulire mu takisi we balaba nga omwezi mulamba talina ggulire lyafunyemu ziba ziweddewo so naye nga mwongere nammwe otusabira manyi mwagala okukola naye ate naffe twagala okukola nga ate tetuyinza kukolera mu butabanguko okujjako okukola nga waliwo emirembe so embeera eyo yakkakkanye era abantu ekyamazima ground nteefu ne munaffe oyo akakiiko ka disciplinary kajja muhandolinga kyenzikiriza mu bwenkanya bw'anaakomawo ne yeetonda ajja kukomawo mu buvunaanyizibwa bwakole chairman awo nga tetunavaawo wakiri tubeerewoko obusekendo nga bubiri ekisooka byonna ebyetoolera ku bibaddewo n'omuyaga ogubadde gusse mu takisi kubanga gubadde gukyaludde okulaba biri gwe kamala byonna olinga lino eggalo kyekisooka ekyokubiri abasiraamu mwakava mu kisiibo naffe ab'enzikiriza zino endala twakava mu bisiibo era ffe ku sande twabadde tukuza pasika naye ate ku lwokutaano eno mu nzikiriza yaffe eno tubadde kubya kumukomerera na biki naye bwe yali agenda yagamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola okusonyiwa kuli gy'oli
gwe mutima wamusonyiye bwe tukimala awo tugende ku kirala. Okusookera ddala kyenakkiriza nze mu takisi okusowagana kubaamu. Kyenzikiriza omuntu oba oli awo kyatayinza kusonyiwa munne nga yamuttidde muntu, yamwagalidde mukyala we, yamukozeeko ekikolobero ekiteebereka. Naye bino okusowagana bino ebya takisi bya bulijjo. Kyenzikiriziganya nakyo nti mu takisi okuwangaala olwaleero okufuna emirembe mulimu abalina okukunyiiza, naye ate okusonyiwa kintu kikulu. Era ebiseera ebisinga tukopa nnyo mukadde waffe mukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti olwaleero bw'otunuulira mu gavumenti ye ng'alinamu ba Honorable Alhaji Moses Ali, alinamu Nobert Mao ng'akola nabo, alina abantu bye yasonyiwa nga baali baagala namuttira mu ttale olwaleero bali mu kabinenti ye atambula nabo. Kakati tulabye nti ate ye kimuyambye okutebenkeza eggwanga n'obuteekuumako balabe. Kakati ffe olwaleero bw'okeera enkya n'otusobya naye n'otegeera ensobi zo ne weetonda, ensonga lwaki tugaye nti bw'anaagenda mu disiplinary nakkiriza amalala n'atagakulembeza, nakkiriza ensobi ze ne yeetonda naye okusinziira ne ground engeri gy'emujajinze naye bw'agitunuulira, bw'anaakomawo ne yeetonda, obuvunaanyizibwa bwe ffe tetumulinaako buzibu. Nze ng'omuntu essaawa eno nnyina bensonyi abasinga ye ekiresa emirembe olwaleero mu takisi nga weegiri. Naye kati nganze olwaleero ne bwe musonyiwa mutima gwange oba ne bwemba ne bwenga nti namusonyiwa naye nga tagenza ate mu kakiiko kale, ate bannange bayinza okugamba nti ate kiyamani abikola nga ye. Semateeka nkugamba nti ayisa mu mbeera eri, era bw'anaamaliriza tujja kuyita amawulire nga bwe yagayita luli ng'afuluma, tugambe nti yali asatulula ekibiina akomyewo, tuddemu okutabagana tutambule olw'obulungi bw'omulimu gwaffe. Tewali nsonga lwaki tumusindikiza. Nkugambye nti olwaleero muganda waffe oyo ajja n'ambuuza naku wano n'asaba, kuba yali amanyi nti basinza namukkiriza, naye nsaba kujja kubuuzaako ku ssentebe, ne mukkiriza ne mugamba nti mumuleka ajje mu woofiisi ambuuzeeko bwe kiba nga kyekinaamukakkanya omutima. Tabeera na bukuumi bungi. Amini gwe tobeera na bukuumi bungi. Sina bukuumi na bwe neetaagisa olw'ensonga. Totya panki. Sitya panki. Sizitya olw'ensonga nti omukuumi asinga ye Mukama Katonda oyo ali waggulu. So kati muganda waffe oyo mbadde noonya bifaananyi ennaku zino nga ndi naye wano. So simulinaako buzibu, nakati tuyinza okuba nga tetunamala mawulire nga azzeeko ku kitebe, kubanga emirembe gyali tagirina. Emirembe ne gye yali afunidde wano gye gisinga obungi. So wakomerawo wano abantu baffe twabagamba, manyi biseera biri bwe twali tulwanagana obijjukira ebya Koti Sautrada, ffe twalwanira ne Bamayambala nga Mayambala tasobola yadde okuyita ku street eriraanye paaka, yali nga takisobola n'abamukkiririzaamu. Naye olwaleero tulina abamu kubakeera enkya ne batwogerera amafuukule, kati ng'ono naye bwe yabadde essaawa eno yali badde ne Kampala nga talina wayinza kuyita. Tulina omulala ali mu New Park eyo, asinziira mu paaka gye tukulembera, alina mu stage gy'akulembera, n'asooka ajja n'asolooza ssente z'abadereeva, n'afuna ezigenda ezimutwala ezimutambuza, n'agenda mu mawoofiisi n'atuvuma n'akola ki. Ne tugamba abantu baffe mumuleke, Katonda bw'anaamusaasira n'amuggyako ekyo ekizimu ekibi ekimwetimbi ekitamusobozesa kukola na banne. Kubanga nze olwaleero nva iri eri Kalungu, nina abava eri Akaayi Kyotera, nina abava e Mbaale, nina abava e Masindi, ffenna ebitugatta mulimu. Kati lwaki omuntu omulaba bubi olw'okuba yafunyeemu just ntegeera mbi, kati olina kutunuulira koozi eyo ki ekyabadde kimutabula, nti yeetaaga kunnyonnyola bunnyonnyozi ng'omuyita nga ki ekyakutabudde. Bw'agamba nti nyina bye sitegeera ng'obimunnyonnyola, obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze kunnyonnyola. Bw'abitegeera ng'omugamba nkusonyiye, tuddemu tukole kitegeera gy'emirembe olwaleero mu takisi gye tuli. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege ffe ababadde mu kukwata amawulire aga fraternity eno ey'abatakisi. Affe tumanyi gye tubaddemu ebbanga lyonna nga bwe balangirira kino Kampala ewunya evvumbe n'ebitundu ebirala. Naye oba oli awo
ekibi ekimu kiyinza okujja nga omuzungu agamba blessing in disguise, nga okwagala okugezesako okukwata mu ntebe eno kwalaze obuzito bwayo. Omuntu yabadde akyagala ndowooza nafuna okumanyisibwa muli nti entebe ezitowa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege, tuli ku unveiled experience kugwa tulaba byabaddewo, muyaga gwasiikuusaawo wiiki emu bbiri emabega nga muyitirivu nnyo. Ffe ne tulowooza nti ddala abatakisi ate ebyabalwanya byazeemu nga Ronald Mayinja bwe yayimba, naye Mukama mulungi, byakkakkanye nga tewali kuyiwa musaayi, nga tewali kwekalakaasa, nga tewali kutemagana, nga temuliimu bakifeesi nga bwe byali nga gye buvuddeko akatono. Naye ebyo biba byakaggwawo nga n'emikutu gikkakkanyeko okuli bannaffe aba takisi. Ate omuyaga ogwokubiri gutannabeera nnyo waggulu ane gusituka. Ogwo gwegwe ebipapula bino gavumenti byegenda okuwanga abantu abatyobodde amateeka g'oku nguudo, naye nga ku mulundi guno ebipapula oba oliawo omusajja wa traffic tagenda kukwata kintu kiri akulabe akugambye nti oyisizza mu kinaana nedda. Kamera ejja kukubanga ebifaananyi nti wano badde olina kuvuga 7 oba 5 oba ameka ovuze bweziti, era n'ezimu ku nguudo kwolina okuvugira sipiidi nga tunabibalaga bazitulambiseeko. Ebyo nga bagamba nti bwekatagirya biyinza okuba nga bitandika olunaku olwaleero okukola. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti kamera ejja kukubanga ebifaananyi eweereze sigino mu ba traffic n'abapoliisi ne URA nti emmotoka ya Isaac kyagambiddwa oba eya Sekindi Rashid namba bweti ne bweti egisizza mu speed limit gye twagala, era egenda kusasula ssente bweziti. Akasente kanjimukko ku mufunampola kanjimukko, bajja kuteegera ng'eyo bakugambe nti oba emmotoka bw'enaabanga am registration wawaayo ennamba yo eya WhatsApp n'ebirala oba message bajja gikuweereza ng'okwo. Buli lwebanagiranga bati ovayoletinze kino emitwalo bwegiti. Kino no kyasitudde oba kyasiikudde abatakisi wonna mu ggwanga Uganda ne bavayo ne bagamba nti mu butuufu olaba biri tubadde tubirwanyisa nga nayo bituyinza obuzito, ate bwe kinatuuka ku kino akinaaba kitya. Chairman, kye nagambidde bannayuganda nti abamu ku ffe twasuze tetwebase nga twetegereza debate nga bwe yabadde ku mukutu guno ogwa UTOF abasinga kwe twegattira. Ekisookera ddala Uganda tulina ekizibu ekyamaanyi. Ago ge mateeka ge balaba ku screen ge gamu ku naddala mu bantu abatukolera amateeka. Nti amateeka gano bwe gaba gabagibwa ebiseera bingi begagenda okukwata bafuna engagements. Actually chairman nga tonagenda maaso okusinziira ku bye nasomye mu mateeka gano, buli avuga mmotoka mu Kampala mu bitundu eby'ekibuga agenda kubanga ono omulenzi yayimba oluyimba lwa Kinnawolovu, kutambulanga Kinnawolovu, kutambulanga Nawolovu asatu mu Kampala n'emiriraano speed asatu, naye olina okuyiriba abasaabaze nansana obakkiriza oyiribe oddeyo tugende mu maaso. Nti mbadde nkugamba nti abantu ababaga amateeka gano oba bali mu paalamenti oba bali mu bitongole ebikola amateeka katugeze oba KCC oba nayiwalala, nti ensobi gye bakola amateeka gano bwe baba bagabaga nga balina nekyebasinziddeko, etteeka likulagira okuba nga otuukirira ba stakeholders obeebuuzaako ofune endowooza zaabwe kubanga byogenda okukola oyagala bikwasise bano amateeka naye ngaolina okusooka okufuna endowooza zaabwe. mawanga agamu bakuba n'akalulu k'ekikungu. Kati wano ekyenjawulo era ekibi kye tulina ate nga kyonoonye nnyo emirimu gyaffe wano nti abaana bangi bava mu masomero ffe gye twakulira nti wagenda ng'ogenda ku ssomero nga bamaze nakusombesa luutu z'amazzi ewaka luutu 2 ojuze pipa olyoka ogende ku ssomero, naye ng'ate bonaatuukira ku ssomero balina okukukwata leete. Bw'ovaayo ebyo byonna bo tebaabiyitamu, asomedde mu mmotoka oba atandikidde mu kisulo
n'amaliriza okusoma n'ebbaluwa oba diguli ebatennaba kujja nga yafunye dda omulimu yayogedde n'abagaba emirimu omwana ne bamuwa omulimu lwafuna omulimu enkyanga yagenda okujja okuteekerateekera abantu mu kibuga oba abakola emirimu egy'enjawulo naye nga talina experience talina kintu n'ekimu kyakola kikyamanyi nti olwaleero bwe tuba tutunuulira amateeka agabaddewo naddala agamanyiddwa nga express penalty scheme n'etteeka lya speed okuliza ku mitwalo 10 emitwalo 2 nakyo abantu bakirabanga ekyali ekinene kyekisookera ddala kubanga kyatuyambako okuleeta ebibonerezo bino ebyakagwirawo nti ebiseera biri we twakomplainingira by then General Katumba Wamala yali IGP wa poliisi ebiseera ebyo nga tumulopera nti dereva bamukutte ng'emmoroka ye akataala kayatise oba indicata teriiko oba pamiti ye yaweddeko naye bwe bamutwala mu kkomera bamusiba n'omubbi w'enkoko bamusiba ne yarepinze nga ne tugamba nti si kyabwenkanya nze akataala gwe katukiddeko bwatisi olwa obuzibu obuvudde ku wiring n'onsiba n'omubbi kondo n'ebirala by then General Katumba Wamala ku introducing etteeka lino eryakagwirawo tibwoba ozizza ekibonerezo bakubonereze naye nga ate ne gavumenti esobola okuba nga efunamu ozizza omusango gusasulire gavumenti ebeere nga efunamu ekyo kyayamba esookera ddala abantu baffe okuba nti tebagenda mu makomera naye bwe bazze bagakolamu ennongoosereza olwaleero ne batuuka kati olwaleero ku regulations zetulina eza 2024 nti ebiseera emabegakaawo waliwo obubenje obubadde obw'omugirano obwagwawo bwafiiramu abakungu bangi obubenje obwo abakulu bwe baatuula gye baatuula ne balowooza nti okumalawo obubenje tulina kuddira kino ekipapula kya speed ekibadde ky'emitwalo 2 kikubisemu emirundi 3 kigenze mu 6 kidde mu mitwalo 6 okiwulira naye nga osooka n'obuuza ono nti ekyo ddala kisobola okusolovinga okumalawo obubenje ekipapula kino badde bakikuwa ne kimala ennaku 28 ne bakuwamu awo ka grace period okubeera nti osobola okunoonyezaamu ssente oli kuzirya 2 oli kuzirya emitwalo 2 okisasule ennaku 28 bwe ziggwako nga tofunye ssente zino ne bateekako surcharge ya 50%. Bateekako 50% kitegeeza kibadde ekyabiri kifuuse kya mitwalo ameka 3 bongeramu emitwalo 10 kakati noononya emitwalo egyo 3 ebiseera ebisinga nagyo gimaliriza nga abantu basanze nawe nga tazifuna nga zikolaki zisasula avujjirira basirikale bali ku kkubo ayitewo kati saawa emu n'ogaa nti naye kati katukifuule kya mitwalo 6 ate mitwalo 6 egyo ennaku 28 n'ozijjawo nozireeta ku misaawa 72 musaawa 72 omuntu abeere nga anoonyerezaamu owa takisi oba omuvuzi wa loola avuga amatooke oba avuga emmoroka y'amanda newankubadde tegakkirizibwa oba avuga kapikaapu amukwatidde musango ogwo anoonye emitwalo 6 mu saawa 72 ndowooza zennaku 3 nnaku 3 zimubuze oteekeko surcharge ya 50% gyemitwalo ameka 3 mitwalo 3 zifuuka emitwalo 9 ebyo okyabitadde awo ointroducinze ne kamera nti ne kamera zigenda kutandika okukwata emisango ne kamera zoyagala zikwate emisango nga ku nguudo za Uganda tetunnaba kutuuka mu mbeera egisaako batrafiki baveewo kubanga ojja kusanga olwaleero ewali ebitaala ng'omutrafiki ate yakontrolingawo ekitaala kikuta nasigala ng'akuga nti temujja kuba yatunuulira volumu ya moroka eziva sayidi gyayagala zisooke zikendeere nekyaka reedi nekikusiba ate n'abakola ki n'abata naye kamera tegenda yo okutunuulira nti omusirikale akoze eki omusirikale oyo abayise yo kamera egenda kutunuulira nti ono ayise kubanga yo sensa yaayo ziri roboti baziprogramingira ku motoka number plates ezo
nti ayiseewo ekitaala akikubye gaasi bakuteekeko omusango ogwo kakati obeere naye tokutte katambi tolina bujulizi nti ono yeyampisizaawo bw'onaamukwata ujja kuba mugenda nakweriga lwaki ondikodinga kituufu okiwulira mugenda kweriga n'omusirikale ate ebiseera ebisinga omusirikale tawangulwa ye obujulizi bwe bwabeera nabwo bwagenda nabwo bwe businga okukola ki kati olwaleero kamera ogambye egenda kukwata omuntu speed naye ate totaddeewo kipande kubanga bwe tugenda mu nsi ziri gye bikola bwe bakugamba nti wano oddukirawo speed nkaaga waliwo ekikulaga ekipande kibeerawo kamera weeri n'ekipande nga kikola ki nga weekiri ti wano oddukirawo speed nkaaga naye wano omusirikale akuyimiriza n'akugamba nti obadde odduka speed mpitivu n'omubuuza nti kyekiraze ye n'akugamba nti gwe kozesa obwongo bwo buli lwovuga emmoloka n'oyingira mu kitundu agamba bw'oyingira mu enability up area bwe fumitiriza kati nze nategeera nti ekyo ekitundu kirimu abantu oba tekikola ki bwemba mupya nange benkayanye nnyo ku northern bypass ng'onaatera okuyingira ekkoona ly'ennamboola abateekawo kino ne mbagamba nti wawe mwateeka speed 8 ebiseera ebisinga bwe batadde ekigundi ekyo kikamera n'okwekweka baba beekwese kituufu kitegeeza nti bo tebaliiwo kulabula muntu nti tolina kudduka kuba akapande ko kakulabula ne kagaa wano todduka speed naye ye yeekweka ewatali kapande akwata oyo adduka n'ekigendererwa ekyokulaba nga amuteeka amulaga nti oli mu musango agusasulire naye ng'ekigendererwa si kyakumuwa lisiiti wazira babageininge nti kati olwaleero ekipapula ekibadde ky'emitwalo 2 kati ajja kukugamba nti mu kifo ky'okukuwa emitwalo 6 deeta hafu yakyo kati waliwo promotinga bafande banzise waliwo promotinga tambula n'omutwalo ku northern bypass waliwo promotinga obuli bw'enguzi kakati ebintu ebyo bino bibyo si byange katubibabuulire babitegeere naye ebintu ebyo olwaleero tonnaba kujja kubisomesa abantu oli mutuufu one of recent waliwo emmotoka zaagwako ebipapula bya kamera ezo era twabayita ab'amawulire ng'emmotoka emu eyina ebipapula nga 8 mbadde ngenda biraga abantu mu lunaku lumu mu ssaawa y'emu kamera y'emu emmotoka y'emu twamala kwekubira ndulu bwe tugenda poliisi twagenda okutuuka mu traffic ne bagamba mukama kubanga olwaleero tulina ekizibu sisitimu zino tezikwatagana sisitimu ya EPS ne sisitimu y'abana aba kamera abana ate abali ministry y'ebyentambula tezinaba connectinga EPS ekolagana na traffic ekitegeera bana aba bino ebya kamera bikyali mu system ya security ha security ekubye ne ate mu gundi mu system ya EPS ate tebikola ki tebiriyo tugendera okutuukayo ekyamazima director wa traffic system yali tannabagitegeera n'atuyamba n'agenda n'atuula n'abakulu aba tiketi abo aba kamera ne babisangula mu motoka ne babikola ki ne babijjamu kati olwaleero bikomyawo naye mu kubikomyawo tosensitizinze bantu kubalaga nti kino kigenda kukola bwe kiti waliwo obunafu recent waliwo meeting eyabadde Minister of Works gye yabadde etegese ekyambogo ne batukubira ssaawa 2 ez'ekiro nga meeting yankeera ssaawa 2 nti waliyo omusomo gw'okusomesa abantu digital number plates ebikwata ku digital number plates ne imagine ministry erina sente budget erina okusomesa abantu ne bwe banaaba kalamojja ng'erina okutambula n'egenda wano e Kampala ng'osobola okukuba essimu n'ogamba baawutofu mu nkuŋŋaanyize abantu ne tukuŋŋaanyiza katugamba abakulembeze nga 1,500 nojja n'obasensitizinga eyo budget gyeri naye tebabikola ki tebabikozesa akukubira ssimu kyamaani enkyankuŋŋaanyiza abantu 2 twagala basomesa bikwata ku digital number plates nga naawe capacity eyo tosobola mu budde obwo bwakubiddemu yo olumala n'afunayo baafunye n'afuna ab'amawulire nga balaga nti twafunyeyo emisomo ddala eyo yenkola si eyo ne bino byennyini olwaleero bye bagamba system eno eya regulations zino ezakoleddwamu amendments olwaleero nkugamba nsaba ove wano ogende mu traffic department be balina okukwasisa amateeka gano kubanga babikoze ate bo bajja kusigala mu office bw'otuukayo nga traffic bino nga bo nabo bali sensitized
nja kuba musobya ku TV1 nkulayirira ne traffic department bino tenaba bikola ki tenaba bimanya naye ababikoze bo bali eri bamaze obiteeka ne mu gazeti babaweerezako copies okiwulira bino nabidownloadinze budownloadinze kubanga biri ku internet okiwulira nti osobola obidownloadinga n'obiraba nekyomukisa omulungi oguliwo nti minisita w'ebyentambula bino yalina ate okukoona siiru esembayo yalina okisayininga lifuuka etteeka kati saawa eno minisita tanaba kiteekako mukono ekintu ekyo era nga minisita twamuwandiikidde nga tumusaba nti ssebo w'ekitiibwa abakugu bo bino bye baleese tebigenda kutaasa bulamu bwa bannayuganda wazira ate bigenda kubongera kubatta bussi nti owa dereeva wa takisi oba dereeva w'emmotoka yenna abadde alina puleesha agenda kwekanga nga kakamera kamumyansirizaamu ng'ali mu sipiidi 8 obwongo bugende ku mitwalo 6 kitegeeza omutima gugenda kwetuggira awo waze okutaasa abantu obubenje ate oyize kukola ki oyongedde kutumbula ndwadde zigenda kutta bantu kuba omuntu anoonya ssente ziriisa famire ye ewakati aleseeyo zakameeza yeekange nga gwe omugamba nti obadde odduka tukubye ekipapula kya mitwalo 6 ekyamazima omuntu oyo puresha egenda kola ki egenda kulinnya so mu mbeera eyo kyetuva tugamba nti bino wonna titwagala batuleetere bikemo kugamba nti bagenda babiteeke ku nguudo batandika okukwata nga tetumaze kutuula nabo olwaleero Robert twali naawe nga tulonkinga ekikuubo ku luguudo lw'e Masaka lwaki twakilonkinga nti oluguudo lw'e Masaka lwali lufiirako nnyo abantu naddala mu biseera by'ennaku enkulu era akabenje akasembayo ke twasinzira tugambe nti tubeeko kye tukola kaaliwo mu 2021 mu Desemba wa Christmas wa mwaka ogwo abantu ne bafa baali 8 abafiira mu drone ku side ze Kamenga ne tutuula ne director wa traffic ne tumusaba nti ffe tulina amagezi ge tuyinza okusala okulaba nga obubenje bukendeera nti mutya tumugamba abantu abasinga okuvaako obubenje beba abaffe baddereeva abakyusa enguudo omuntu abadde awangaalira ku ntebe mu nnaku enkulu n'amanya nti ku ntebe abasaabaze bajja kuba batono kaŋŋendeko ku Masaka agenda ku Masaka tamanyi makonda galiko mutebe eyamuwa emmotoka agimuntalingira ku ntebe ye ku yagimuweera agenze ku lw'e Masaka kitegeeza agenda kupapirira mutebi wamunoonyeza ng'olugendo olubadde olw'essaawa 6 yayagala aluvugire essaawa meka essaawa 3 akitegeeza nti agenda kudduka sipiidi etakkirizibwa ku luguudo okwo yeekange amalirize ebiseera ebisinga nga abantu akoze eki abasse ne tugamba katwa identifying ebikuubo twasooka kukola registration y'amastage gonna agali kukolera ku luguudo okwo tugaba tufuna akakuubo akawula emmotoka eziri ku luguudo okwo ne tufuna akakuubo ke twateekako kaali kayero ne stage ne tuziwa ennamba ow'empigi nti ow'empigi bw'osanga namba 3 omanya ebyo y'empigi bw'osanga namba 1 omanya yegenda Masaka n'abasaabaze bennyini kibayambe kubanga luli omusaabaze yalinnyanga emmotoka neyensanje ng'emutwala naye ng'emugamba nti agenda Masaka netuuka wali n'emutunda kati omusaabaze yennyini asobola okumanya nti eno emmotoka entuusa eno tentuusa mu 2023 ekyamazima traffic yatukubira netwebaza nega ekyamazima nti tetufunye kabenje konna nga ku luguudo kuno nga kasibuse ku kuvugisa kimama oba speed mu mmoloka ez'olukale 2024 the same netukiddamu netukibunyisa ne ku nguudo endala obubenje ono record season ez'ebbiri obubenje bwakendera kumpi ebitundu 9 ku 10 kati ffe abakendezezza obubenje nga tetuli ba technocrats tetwabisoma naye oli ali ku musimbi w'omusolo ali mu gavumenti atuula mu SC alinda omusaale ennaku z'omwezi nga 3 ye obwongo bumuwa nti okumalawo obubenje olina kwongeza kipapula n'okiteeka ku mitwalo 6 ddala obwongo bw'omuntu oyo bwe neebuliza nti ye bw'abibalabala alaba nga ekintu ekyo kikola omuntu alina akakadde ka ssente ng'ali ku sipiidi ayagala kudduka akimanyi nti
ennyonyi endeka esimbula sawa 11 n'asimbula wano ku 10 n'amanya nti bwe n'atomera omuntu nyinamu obutaano bwe nsobola okusasula oyo agenda kubanga kino kirina we kimutaasiriza. So kati abantu abo balina okubaamu n'embeera esoma bo nga bo bye bamaze okusoma ne banoonya ate baani abasobola okutuyamba okulaba nga byetusomye tubiteekesa mu nkola oba tebisoboka then ne tubayamba nti akabenje nti omuntu avuga emmotoka ebivaako obubenje kwe kunywa n'ovuga kitegeeza oli mutamiivu. Lwaki obubenje bubaawo nnyo mu festive season? Ti abantu batamiira ne banywa. Tuzenga tukola programu ne tugamba nti please oyagala kusanyuka naye ate olina okunywamu jangu mu butofu tukwazike baddereva tubalina abali soba ng'ojja muwa emitwalo 3 oba 5 akuvuga olunaku lulamba bakuvuga nga minisita newankubadde nga gwe oyagala bulijjo mubalina tubalina baddereva nga bali soba tubalina yamani kuba ekiranga ekyamaanyi kubanga tulina baddereva ogenda kufuna bangi abagenda okujja tulina baddereva ababeera soba gwe bw'oba oyagala sina kunywamu kukyakala bw'oba oyagala okukyakala sina kukyakala kwokka. Waliwo omuntu ali wano nga yaguze emmotoka ye ayagala genda Mbalala yaguze V8 speed 2.83 emmotoka tannaba gikuguka avugira wano Kawempe kilomita 5 abadde avuga ka 86 naye ayagala genda atuuka ewetadde ayagala alinnyeko experience tagirina jangu tukuwe ddereva ajja kuvuga nga ali soba moroka alina experience ya myaka 2 nga agivuga myaka 3 musajja mukulu alina obuvunaanyizibwa akuvuga akutwala ewuwo ng'omujja wano tumukuwadde talina buzibu bwagenda kutuusaako okomewo mu mirembe. Asobola kumvugira bulungi mukyala wange n'atamugira ajja muvuga bulungi nga mukyala wo tagenda namugabaako byamugamba ajja kutuula nga avuga omukungu. Ekyo tubalina abantu abaana abantu bajja kubuuza ebibuuzo nga bajje era nze nagamba abo baminisita abo kati olwaleero olaba tugenda mu bululu balina puresha y'obululu naye ate ayagala n'okwevuga mu constituency ayagala emmotoka ey'amaanyi ayagala okwevuga eno alimu agenda kubakuba masimu eri ba agenti zigenda okiwulira jangu otusabe baddereva tujja nakuwa ab'omu kitundu ekyo kubanga tulina baddereva mu ggwanga lyonna tujja kuwa baddereva bonna abo oyagala genda waffe Kalungu tukuwe ddereva nga amanyi ne constituency y'e Kalungu lwaki weebonyaabonya lwaki onywa n'ovuga emmotoka nga tulina ddereva abasobola ebyo ebintu ebimu ebimalawo ki ebimalawo obubenje obusinga obulala busibuka kusumagira sokolindeko ekyo ekirango kivudde mu yutofu badde simanyi nti baddereva babalina abasobola okuvugira abantu ebintu byonnaawe kennyini ku kasente akatono ennyo ate nga buli kika kya mmotoka bakivuga nga bo bali awo ku standby babukubi kasimu tugende maaso nti dereva abalala obubenje busibuka ku fatigue osiibye mu office olina abakusumbuwa okoze emirimu miyitirivu oyagala kugenda omalirize ove wano ogende Masaka kubanga obubenje obusinga ng'olese obw'abatamiivu ng'olese obw'abali unexperienced obusinga buva ku bukoowu obwongo bukooye omubiri bukooye nti ekyo kyennyini with experience kyali kimbaddeko navuga emmotoka olunaku lumu era mu festive season ezo nenvuga ebiseera ebyo jamu yali tannabakuba mungi nakeera nenvuga luutuza entebe endoza zaali nnya bwe zimala ab'e Masaka baali bayimiridde neŋŋenda e Masaka luutwezi nazimaliriza ssaawa 4 ez'ekiro ssaawa 4 amanzi mba ntuuka ewaka ŋŋenda kuwummula abatoolo ne bankubira essimu tulina abatoolo be twatwalanga effort abatoolo abo balina bwe beekuŋŋaanyiza twabajjanga nsambye ebiseera ebyo ssaawa 6 nali maze obatika mu mmotoka yakedde ssaawa 11 nsiibye neetawula enguudo ezo zonna ne mbatwala effort mbatuuse effort twatuuka ku makya zaali ssaawa ndozanga 12 tukomawo ssaawa zaali mu ssaawa nga 4 nali mu sayidi z'ebujuuka awo nkomawo ndimu ne kondakita wange kubanga abasaabaze olwo abadde baba tebaliiwo kondakita yebasemutta emabega nze nvuga nsanga ekimoloka bino ebyetikka bigureda
nkirengera mu distance ndowooza ya kilomita nga namba n'ekitundu kijja nange ŋŋenda nkulayirira awo okulaba awo kwe kwakoma nziramu okuwawamuka ng'empewo y'ekimoroka yekola ki yenza okusanga emmotoka kuba bwe kikuyitako emmoroka eyuuga kati obwongo ngenda okudda engulu noonye emmoroka gye naade ntunuulira subhanallah ng'eri mu saidi mira gyenkola ki tuyisiŋŋanyiza nayo naye kati obudde obwo kitegeeza nti sinze eyali avuga naye kino ebyewongole by'amaaso gweoli akutunuulira n'omulaba ng'akola ki ng'alaba kati fatiika eyo nange bantomera obubenje obusinga abantu obalaba nti oba ovuga omuntu n'omukubira eŋŋombe ng'omulaba ava mu leeni ye olaba ajja mu yiyo kitegeeza nti obwongo gw'olaba ng'atunula naye ng'emmoloka eri mukola ki eri mu kwevuga kati abo be tugamba nti singa tuyisaawo akalangu tibutofu erina baddereeva ababeera soba oyo ayina gy'oyagala okulaga jangu ddereeva oyo mu emitwalo 5 emitwalo egyo 5 gisinga obudde bwogenda okumala emulago amagulu bagawanise singa mungu aba akusaasidde nga tofudde n'emmotoka yennyini ng'ateekoze eki n'emmotoka yennyini ng'eweddewo nzera ebiseera ebisinga waliwo olw'embanva ewaffe ye Masaka nojja n'owulira ng'okooye nempaakinga mu kayabwa omwo nenkubira abakulembeze b'omukayabwa ne mbagamba munfunireyo ddereeva ne bakufunira ddereeva n'akuvuga n'akutuusa e Kampala n'omuwa emitwalo 3 n'alinnya emmoroka n'addayo naye ng'otaasizza obulamu okusinga bwe weteeka ku mbeera ey'okuvuga emmoroka ng'ogenda osumagira kati ebyo byonna tebaabitunuulira bo obwongo bwabwe bwabawadde nti ekipapula bw'okijja ku mitwalo 2 n'okiteeka ku 6 ojja kuba okendeezezza obubenje naye ebyo tujja kubirwanyisa paka wa pulezidenti era tujja kumusaba tumusinkane n'abakugu oba abakola ennongoosereza ezo maaso ku maaso alabe abantu abasasulwa omusimbi omuyitirivu be baswalira mu maaso ge. Rashid Sakindi nze muto wammwe olutalo nalulangiridde dda ssebo luno tugenda kululwanira wamu ffenna tetusobola kukkiriza bantu ab'olubatu okwonoona gavumenti yaffe abantu banyiigire muzeeyi ku nsonga z'atamanyi tulina okumuyamba tumulage abanyiiza abantu be nga bukyali ekirungi minisita waffe ow'ebyentambula tannabissaako mukono ate musajja mwegendereza era essaawa yonna ajja kutusisinkana ku nsonga zino inshallah. Pulezidenti yasindise baminisitaazi be wamu n'ababaka ba NRM batalaage naddala wano mu Buganda nga banoonyereza biki ebiviirako abantu okunyiiga ne batalaba birungi gavumenti byebakoledde ate nga weebiri bingi ebirabibwako naddala ku ffe abasuubulira ku nguudo. Tumuweera obujulizi ne security okwo kwogitadde emyoga PDM n'ebirala ebyo byonna byabadde ku mukutu ogwa bannaffe abayutofu. Sebo kyamani waffe owa yutofu webale kuvaayo n'obaako byolambika ku nsonga y'amateeka amapya ministry ya transport ge yaleese naye minisita waffe owa wakisi aluddeyo ba technocrats mu ministry ye batumalawo nga bakozesa obukodyo bw'amateeka bingi byabadde bingi nagambye twasuze tutunula naye nga tetunamaliriza okulagako akatono kugwe atulaba. Njagala okutegeeza nti bino byonna byetwogerako bivudde ku bino wammanga. Maximum speed limits on roads in urban areas mwabali mu bitundu eby'ebibuga n'obubuga speed kwe mulina okuvugira ze zino maximum speed mu urban areas bagamba nti motor vehicles to carry passengers and dual purpose vehicles ndozadi bategeeza motoka ezo ezitwala abasaabaze oba ezikola byombi ng'oli mu kibuga olina kuvugira ku speed ya 3 ng'oli mu bibuga ekinene nnyo ng'oli ku highway oba zimwasanjala speed zibeere 5 ate mu abapikipiki sinammwe speed ya 3 5 nga muli mu bibuga. Public service vehicles and private omnibuses biki abatuuza abantu abatasukka 8 na biki era speed yemu tulina kutambula nga binawolovu nga tuli mu kibuga. Mpoza abo mu byalo mwe babagizeegizeemuko ne baga nti bwobeera ku mwasanjala wakiri nkaaga ntegeeza luno olwammala musigamba zino zaffe zino nga bwolaba northern bypass n'endala Entebbe express naye ziri
vuga 10 tosukawo sina we nalayo bagamba abantu kuvuga speed zisuka 10 so atulina okubanga atwegendereza chairman akadde katu obiriride empinga nina abantu benjagalo balagako ko wano ku TV bali basatu chairman ensi ezeka abantu abo anange nabanonyerezako ko aberimbise mulimu gwa taxi naye nga siba taxi bagenda maaso anokubba abantu okutta abantu anokubba motoka z'abantu eza taxi polisi yensangi yabakwata naye aba taxi ne bavayo ne bakubba omulanga nga bagamba nti sente n'abakozesa abi balina bingi nnyo nga bagala Salt TV unveiled experience ebalage ku bantu nti bwe baliba oboli okoti nga zaagala okubata endulu tujikubira wamu nti bano bemuta bayiganya abantu batulugunya abantu babatadde so nga muli ludda oyo ali wakati we bamuyita Ntege oyo yewaddeko obujulizi nga yakabbe moroka ezisoba mu 20 era yasasuddeko ndowooza moroka nga 2 naye ekiri emabega w'abantu abo tiimu yaffe yabakutte wano tulina akulira security wano muwanga mu staff yakutte abasajja abo naye bwe abakwata n'abatwala ku poliisi osine ababadde ku musango omusirikale eyazze ng'alina n'emmundu ng'ali mu kitongole ekikuuma president yeyazze okuwondera abantu abo babate okiwulira ne tukubira IGP ne tukwasaganya ne director operations afande Franka Mwesigo abantu abo ne batuyambako ne bakwatibwa ne batwalibwa eruzira bamaze wiiki 2 babatadde bali bwero bali abutaala okiwulira kati abantu abo bakola ebikolobero babbe emmoroka y'omusajja omu gye yabba dereva waffe wa Kasubi yagimubbako n'agitwala Busia emmoroka ya bukadde nga 3 yagitunda obukadde 5 miliyoni 5 abasajja abo zibatunda mmoroka ezo naye ekyennyamiza ebintu bino bikolebwa nga balina backup ya security era bwe nabirabiko balina backup abakulu abali mu security nga ate beba backinga bano kakati muzeeyi nga tannaba kusindika simanyi ba minister simanyi babakambo bagende banoonye ebinyiiza abantu fumitiriza omusajja dereva wa taxi avuze mmotoka ne yeewola n'agenda oba n'atunda akabanja ke n'agula emmoroka ye abukadde 2 omutumbaavu oyo najja agibba n'agitunda obukadde 5 naye ng'emabega we ekyewuunyisa ne ssente bazizanya mu zzaala kati so president bw'abanga ekyamazima tannaba kukwata mu bantu be bennyini abali emabega w'obubbi buno bannayuganda omuntu president alwana abantu bave mu bwavu omuntu alwanya afunye akamotoka ke omuyaaye najja n'akabba emmoroka n'agibba n'agenda agitunda bazisomosa wano ne bazitunda boda ye Kenya Busia azigula simanyi gyali omusajja bamuyita Ojamba ali Kenya kati tonya security ya wano tayina bwebuuka genda Kenya mukola ki kumukwata tuyaziza nnyo tuyanze chairman so ebintu ebyo tusaba naye inshallah president tugenda musinkana kyo ky'ekyamazima tugenda musinkana mu bbanga ttono mujja byogerako twamuwandiikira yatuzzeemu tugenda musinkana ebintu ebyo alina obirwanyisa bannayuganda basiibule mu seconds 2 tuggalewo program okusookera ddala njagala kusiima empeereza ya Salt TV buli ssaawa mbeera neebaza pasita Bugingo olw'enteekateeka eno gye yakola twagala okumwebaza ate naawe ne banno ttiimu nga bwe mutambudde okubeera nti musobola okunoonya amawulire mu field era weyita nannyini field si kweyita bweyisi naye ng'ekyo bwe kiri so twagala okukusiima naawe yongeramu nti abantu buli lwojja amawulire ku muntu yennyini gwe gakwatako kubanga kati olwaleero nga information ye ey'obubbi gye tukuwadde nti security bw'ebeera bange eyagala okutereeza erinnya lyayo ejje wano tugibuulire abantu ababadde balina emmundu nga bawerekedde bano abatumbaavu ababbi era ababawondedde ne bafuna nezibbeiro ne bava eruzira tebawezezaayo na mwezi ne babata mujje tubayambe ebintu ebyo so kati tebaali bitegedde singa badde tosituse kuva mu studio nojja wano twagala okwebaza obudde bwe mutuwadde ate nammwe abawaddeyo obudde bwammwe ne mutunuulira puroguramu eno okuva lwe yatandise paka okumaliriza byetwesitaziza mutusonyiwe naye bwe tutambudde obulungi tusaba buwabuzi mwongere otuwabula ku lw'ensi yaffe ennungi
batunuulire nnyo abantu bano kubanga bangi ebibanyiga n'ebibaluma singa bitunulwamu ensi ejja kuba eyambibwa. Robert Mutebi, Nanyefield Isaac kyagambiddwa ne Yasini Kikoyo bwe twatambudde olunaku olwaleero nga bulijjo tubagaliza kusiiba bulungi mweraba.